tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yona tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Wetugenda okutandikira olwaliro programu Ekkwano mu Ttumbi, Sharon Mirembe ne Ssentongo Frederick Lugonvu. Bingi ebyogerwa wano. Ebiseera ebisinga nzikiriza nti buli kye twogerako kibaako gwe kikwatako. Oluusi nga kikusanyusa, oluusi nga kikunyiiza. Wiiki ewedde nakulabira abasajja nga tuyomba. Otuwendulidde abakazi bagamba tulina okukola ennyo, yes. Naye naawe omukazi nga tunayombesa musajja kukola nnyo, naawe olina okuba ng'olina ku ssente. Omukazi omugagga anyuma. N'omusajja nga mugagga. Naye tunakola nnyo ssente onasigaza omukwano. That is why we are here today. Due to many questions and people asking. Kubanga buli omu aba alina ssente. There is no time for one another. Tewali budde. Tewali yeguya munne. Tewali moment of kissing. Iyo nokwatadde mu ngalo zange tutambuleko babiri. Ebaawo. Nga tugenda ffe by'okusuubula. Oh, really? Tugenda olowooza ssente nange ndowooza ssente. Challenge nti kati ffenna tukola emirimu gya njawulo. Tetukola ojja kuba ndi mu mawulire oba ate omulala nga ye mulimi. Bw'obanga amawulire ge gakiipinze ng'oli busy. Kitegeeza tolina ssente. You sure? Bannamawulire kwe bali bakulaba. Anti true. Naye bagagga omanye ekibafudde nti bagagga bapambana. Yes. Ajja n'akola show ye essaawa 2 n'agenda akola emirimu emirala. N'omusala n'ogenda okutuuka nga tagujjukira. Tagulinako. Naye bw'okeera ku makya nga nti ekikukiipinga bize ntuuka ku station ssaawa 12 nvaako ssaawa 4. In fact nnyo amawulire nga gawedde. Olina kuba mwavu. Kubanga otunuulidde musaala. Awo kiba kyawukana. Mpozzi ng'amba nti otuuka ku ssaawa 12 n'okola paka ssaawa 4, ssaawa 4 n'ovaawo n'ogenda mu dduuka lyo, n'ogenda mu kikuubo n'oyiriba, n'osuubula ebintu byo, n'ogenda ku hardware yo. Abaana gye bali, abaana bakoze ssente mu mawulire. Amawulire gaakati si ge galu. Abaana balina edduuka agamba z'abagole. Ekibafudde okuba ne ssente kubanga tebakyatunulira. Level yansiba ku office yakola ki? Yagwawo. Kituufu. Level yansiba ku mulimu yagwawo. Era bw'obanga ekikufudde bize kubanga okola mu banka. Wali omanya abakozi b'omu banka balina ssente. Ebibasinga ssente. Edda baaba. Era bw'obanga obadde okimanyi musimanyi omusajja gwe nafuna. Owa banka nakwana twakwanga tugamba Mukama nnyamba nfunire omusajja akola mu banka. Kati kankubuulira abantu bali bwe bati abaasigaza ebitiibwa. Ngenda bakubuulira. Abaasigaza abalina ebitiibwa nga byabagwako bye baabawanga abantu. You know I'm so. Yes. Aba banka. Ba lawyer. Lawyer musanga naye nga tegudde. Era waliwo wiiki nga bbiri eziyise. Waliwo yangeranga nti hello. Nze Livingstone Nampi jangezeza bugeza. Ekirala kyayongerezako nti ndi lawyer. Obuyinja yali amaze okubutta. Lwaki nga muntu w'amaanyi. Lawyer tekikyakuteeka waggulu eri gye twali. Lawyer oba w'amaanyi ng'okola emirimu egy'enjawulo. Nyina lawyer mikono gyange bangi nga bagagga balina ssente. Nyina abaana abakola mu banka bangi mikono gyange nga bagagga kubanga tebatuuza wongo. Ofu yagyeyambisa. Omusala gwonna guinvestinga somewhere. Abaana bangi ng'omusala gujja nga tagumanyi nti gyeguli. Yazireka neyo ziri ku bank saving account ya musala. Ya musala kubanga akimanyi tezimumala. Abaana bangi nga emmoroka gy'avuga ng'ali mu banka akola mu banka naye ng'emmoroka gy'avuga avuga BMW. Amafuta g'enywa nga omusala ne bw'ogumuwa tegujjuza tanka ye. Kakati kitegeeza nti awo aliwo nga muweereza n'opportunities endala. Yes, of course. Kati kituzzayo ne kuba lawyer. Era Sharon yetakeranga ku makya
ng'emu ku gundi gy'ayina ey'okukwana kyataddewo ekyamaanyi kya bwaloya ndi lawyer wa gavumenti bamanyi abo toyongera kukawa gavumenti kimuntu ndi lawyer aba n'ekisaatiga ekito kyonna kyakunjubuka kyaggwawo tekimala ekyobwaloya era gano ge mazima baganda bange bw'oba ng'oli lawyer ng'oli eyo togenda kufuna ssente mu kubeera mu kooti ate kati mpolereza gundi kati mpoleza ogenda kumaliriza obbye era baloya bangi nga bafere baloya bangi nga bajja ssente ku baclient kubanga baagala okulivinga life gye batali eno reality binza okuba nga tebikwatagana ku mukwano gwe twogerako ku lwokuna naye ye reality nti lawyer ayina aka element kali ke yeebatiza I'm a lawyer, you know, nagenda ne kwelo DC nga maze makirire nza amateeka nagasomera ku IU nagasomera ku UCU well but what is sure kikyolaga agamanya amanya g'obuyivu tegakyayina tuze ate musheyoro kuno oluwedde nedda todeka buyivu kati no kigamba kati ninywe nti amanya okuwasa lawyer woba ovimbe wammwe ani akusesa aya bawulira lawyer aha ozimbe waffe Lwengo nesi wano mu Kampala ogenda kunyumisa omusajja nti lawyer era nga gwe obwa lawyer bw'okulembeza buyivu naye abasajja abakwesa tebasoma oli mupakasi w'ataasoma bw'atakuwa mulimu ogenda kulya nfuufu kakati era bw'obanga okera ku makyanga you know I'm a lawyer you know I'm so and so oli lawyer I'm a banker I work with such a my dear you a banker noyambala uniform ku Lwokuna ku Monday lwakubiri lwakusatu ku Lwokuna twambala corporate wear corporate wear ya bank ku Lwokutaano batwambaza t-shirt because it's a weekend a brand naye brand yeyo ng'ovudde kugisiiba muno gisula muno okwepankira ku banno gy'osula ku muzigo ku apartment kikyotulaga abaana bangi bemanya bakola mu banka nga bagagga nga tebabbye abaana bangi balooya nga tebabbye wabula nga yakimanya nti lwatalina musango gwawoza agenda mu faamu yalonda embizi alonda ente alonda embuzi mukwano Mutumbi ne mawulire mu kiri of course twatandikidde ku bamawulire nti omanyi lwaki ennaku zino bannamawulire bagagga tuyiye wano ne because tulina source of voice wali woyogera ne bagamba yes I can luli twalinga ne bannamawulire ng'akeera ku makya n'asiibula ku nnya naye kati wakyali munnamawulire gw'okuumira ku ofiisi ennaku 7 taliiwo kubanga omusala gw'omuwa tegukyamala era bannamawulire ebitundu 40 ku buli 100 tebakyakeera ku makya kugamba nti sente ompa ntono kubanga bali busy oba badde empewo abaana bagenze nno tunuulira Sharoni tunuulira Lugonvu I know yes kituzaayo it's a by the way kituzaayo nti bino ebintu bye twalingamu nga tukwanisa amannya byaggwawo ebintu bya I'm a lawyer I'm a banker I'm a doctor yes you a doctor but what shows oyina okuba doctor ng'omanyi nti oyina zi off so si kubanga off gy'oyina bw'ogenda Mengo efe endala bw'ogenda Rubaga off endala bw'ogende otambulira mu life ya bupakasi obeera mu ddwaliro lyo beera n'eriryo you a doctor ng'olina eddwaliro lyo nebega you know my husband is a doctor at Mulago Hospital ekinjawulo kyogenda okufuna kwe kusoosa ku line togenda kusimba line naye nga naffe tukimanyi nti bw'oba ne ssente zo ogenda mu private n'okola ne appointment okitegeera mukwano Mutumbi naye tugenze wala nnyo eno tuvuddeyo love erowooza ku sakisa omwereere nga love terowooza ku byanfuna ebyenfuna tubikoze ne part 1 show yaffe ya last Thursday eyasembeyo omwezi guno mupya of course leero kuno olusooka mu mwezi tumaze okukola ssente nga watukubiriza wali tuzze tetukyalina budde bwa one another we are all busy we have the money buli omwali awo ebifiira ge mazima ate nga amazima gali bwe gati omuntu yenna kasita alowooza ku ssente lave tekyamusingira gano ge mazima era omanyi kye bagamba abakazi abasajja nga bagamba nti oyo omukazi gw'olaba yakyuka alozezza ku ssente ate gwe omuweereza kimusumaya tokyanjoleza ngoye tokyalina budde bujja bunkyalirako
si kukyala twogera ku bafumbo bennyini. Mwena abali mu courtship. Atwogere ku bafumbo. Aba courtship balimbiikiriza nnyo. Okay. Owa courtship wa planning okufuna obudde kubanga akyakumatisa. Naye bw'anaakusse bakalojja okumanya nti obudde tabulina. Naye twogera ku bali ewaka. Amazima amatuufu gali nti kizibu nnyo omuntu omukazi oba omusajja alina ssente okuba n'obudde bw'ewaka. Butwa. Mukwano kugenda kugwawo. Ekyo bwe buzibu. I'm sorry. Naye bwe buzibu. Mutuuka akaseera nga sex wa once in a month or twice a month. Imagine. Wa once a week. A week is okay naye a month. Kati ekintu ekyo mulimu ebintu bitasobola kwewala. Era kituzzaako kye twayogera nti kirungi oyagala omuntu wa status yo ojja kumutegeera. Akooye naawe okooye. Kyokka bw'ona ayagala omukazi omwavu nga gwe omusajja akola nnyo oli mugagga kye kibaga nti abakazi b'abagagga ffe tubeebakako. Reason beba imam ffe tulina obudde abalala. Yasiiba waka alaba oluddewo ewaka alwawo talina kyakola muka mugagga. Era ng'oli musajja mugagga ng'oyagala okukuuma mukazi wo mukkiriza akole tagenda kufuna budde bwa bwenzi. Naye bw'onaamugamba mbu gwe beera waka buli kimu ngenda kikuwa tuusa okwebakibwako shamba boy. Kubanga kyo kiri kijja kubanja omuntu bagamba mbu balina bakyogera abantu abasoma ndisimanya an idol's mind is a devil's yes a devil's worship a devil's something workshop yes nti omuntu buli lwobeera ng'oli idol ebintu ebikugira kanyomu ku twenge ebintu ebikugira kangende ku bwenzi otandika okulowooza naye kankubulire Sharon ng'olina ssente ogenda kumalako olunaku nga talowooza bbaawo for some reasons stress. Hello? But nedda kitwali. Ati anakubira. Yes darling, ekyo kyo kyakirina. Yes darling, I'm requesting kindly money kyakola client. Kankudira oluvannyuma. Okay, it's fine. Newe n'omukube obunaku ne luzibanga okwenodde kano kannaye. Naye bw'anaaba ng'ali bize. Tekijja mmulya. Era gy'onaakisanga nti simanya nze boyfriend wange mukubira emirundi 3 olunaku. Omu ku bo tali bize. Tetulina bakubira nnyo. Si kye ngambye naye waliwo ekikuvuga nga n'obudde obukube essimu tobulina. Abantu bali bize. Katukole ku ssente tumala ate tukomewo tukole tutya kyekibuuzo. Lwengo General Hardware abasangibwa e Katende Namutamala ku lw'e Masaka kilomita 3 zokka okuva mu tawuni y'e Katende ku Kidde Nakawuka ate nga balina enteekateeka ennungi kuba mufuna mpola oggulawo account n'osasula mpola ebintu byo ogenda okumaliriza ng'ebintu byo bifuna omulundi gumu. Osobola okubafuna ku ssimu 0700 636 oba 0760 585 228 Lwengo General Hardware ku lw'ebizimbisibwa eby'omulembe. Ku bukadde 7 sibula landlord wo. Tulina estate gy'olaba mu screen mu kaseera kano ye estate ya Mpambire mu Mpigi Town Council. Okuva mu Mpigi Town okutuuka ettaka lino weeriri otambulirawo eddakiika 5. Okuva ku kkubo okutuuka ku estate weeri okuva ku Collins otambulirawo eddakiika 1. Okuva ku kkubo okutuuka ku weeriri estate eno weeri wabigere okujjako ng'oli wakyejjo nnyo w'ogambira nti nfune ka bodaboda kantuuseewo naye nga it's a walkable distance okuva ku kkubo. Tuli mu Mpigi Town Council. Estate nungi nga bw'ogiraba, amakubo mateeketeeke bulungi, amasannyalaze Kinyana Mpindi. Weewantu w'ogamba nti ntaddewo amaka gange ngenda kutuulawo neme kufiirayo ng'ali mu kyalo nedda eri mu Town Council mwennyini. Kilomita ziri 2 okuva mu Mpigi Town. Abaagala okuzimba rentals walungi wateeketeeke bulungi abantu weebali nti weewantu omuntu wava okukola mu Mpigi najja n'asulawo n'addayo n'akola. Wagazi wakyalina room for expansion, aba neighbors gye bali abalungi abali so welcoming abaaniriza enkulaakulana. N'olwekyo gamba nti bw'ogamba nti ke kaseera nange omwezi guno ogw'omusanvu mbeereko landlord ku bukadde 7 ogenda kufuna fuuti 5x5 ate nga ku bukadde 14 osobola okufuna fuuti 5 ku 10 nga kuliko n'ekyapa. Ku bukadde 7 5x5 ku bukadde 14 ofunira ku lumu n'ekyapa fuuti 5 ku 10. Waliwo agamba nti seeteeseteese bulungi osobola okutandika gw'obukadde 7 okutandika n'obukadde 5 kabalansa k'obukadde 2 n'okusasula mpola mpola ate nga gwe
obukadde 14 osobola okutandika at least n'obukadde 10 ka balance akasigadde n'okasasula mpolampola. Ekyenjawulo kye tuyina nti bw'osasula ku poloti otandikirawo okukozesa ettaka lyo kakubere kuyiwa material. K'osasula poloti otandikirawo okukozesa ettaka lyo w'osasudde weewo. Waliwo baganda bange ne bannyinaza baga nti ekituufu mwami Lugonvu omuntu wange ali wala. Abagamba mwami Lugonvu omuntu wange taliiwo naye ate sanjagadde mukisa guno gwompiteko. Tusobola okwogera bangi abantu abaguze poloti nesigala nga ziri side eno bw'akomawo Uganda gye n'atwala ettaka lye n'ebiwandiiko bye. Essimu osobola okwogera nange abali ebweru, osobola okumpeereza message ku WhatsApp eya 0753985639 0753985639 nga bw'ogiraba ku screen yo y'essimu eya WhatsApp. Era nga bali mu ggwanga erya Uganda osobola okunkubirako. Eno bagiyise operation nkoyo okunkonkona. Asigala talama kuguno omulundi bugala nti neeno yannemye. Gano masavu gennyini. Kuno si kutta kulonda n'olwekyo gamba nti muganda wange ne bw'oba ng'olinawo obukadde 5 nkugamba nti osobola okutandika. Ne bw'oba ng'olinawo obukadde 10 osobola okutandika. Ne bw'ogamba nti mwami Lugonvu njagalako eka namba era tugatagata poloti zino n'ofuna eka yo n'ofuna bwaguuga. Waliwo omusajja atera kikoza. N'olwekyo essimu yeeyo eya 0753985639 jangu ofunire poloti. Mpambire Mpigi Town Council. Okuva ku kuba okutuuka ettaka we liri otambuzaawo bigere. Okuva ku Collins otambuzaawo bigere. Okuva mu Mpigi Town okutuukawo dakiika 5 zokka zikumala okuvuga okuba ng'otuuse. N'olwekyo tukwaniriza mu nkulaakulana empya. Mu estate zaffe tukuwa ekkubo lya fuuti 20. Mu estate yaffe tukuwa ekkubo lya fuuti 20. Twava ku bino ebyasimanya bw'oba ozimba lekayo fuuti 10 ez'ekkubo nedda. Poloti yo nga bwe tugikuguzizza ne bw'osiba ekikomera kuva ku jjinja paka ku jjinja ekkubo lyo teeketeeke lya fuuti 20. Buli w'oyita buli luvannyuma lwa poloti 2 wabaawo ekkubo. Buli luvannyuma lwa poloti 2 wabaawo ekkubo. Olw'ensonga tuli mu town council batwetaaga ne bw'aba ng'aliwo obuzibu ambulance etuuka ku mulyango. Ne bw'aba ng'aliwo obuzibu fire brigade etuuka ku mulyango. Ekitundu kikula nga bw'olengera amayumba abatuuze bajja dda. N'olwekyo tugamba nti muganda wange guno gwe mukisa gwe tuyina. Mbadde ne estates ez'enjawulo naye ndi so happy kwene estate kubanga eri mu kitundu ekikula ate nga kikulira ku misinde emiyitirivu ng'abatuuze gye bali wateeketeeke amakubo mateeketeeke amasannyalaze weegali mu kitundu. N'olwekyo tukwaniriza mu nkulaakulana empya nga tugamba nti fuuka landlord owone obupangisa. Okay, tukyagenda mu maaso. Tonnaba. Kubanga omuntu tutubyogerako wewanoonya ssente olwo ebintu byovaako and you only focus on looking for money n'ogamba kati omanyi bino bijja baawo mu maaso naye ate ekisinga okutama the more you look for money n'ozifuna anti obyerabira. So basically otugamba abantu baganye nti abasajja abagagga benzi tebalina budde. Abaavu benzi abasajja bagagga tebalina budde. Kyovula abaana abakyala abeekoleramu ku nsi bafunwa ba small boys around. Kubanga balina obudde w'omukubira jja. In fact buli lwolekera ng'olina boyfriend wo nga buli w'omwetaagira waali mukyawe tali bize. Nedda weegendereze mutuuse okulya amaluma. Oba olumu abeereko bize. Namanya mpola kugenda kuggwawo. Gwaggwawo dda. Si kugenda. Gwaggwawo. Buuza bannyinaze. Abaana bali ku byo bajja kuganti nze lava ejja next tombuulira yali mu mukwano okumala emyaka 10 ne bazaala abaana bananga abaana basiiba njala kati ng'omunyumiza lava myaka 10 bazaaliramu abaana aba ng'abaana bali ku CU ku Umeya mitwalo 3 nga zibabula kati ng'okyamunyumiza lava omukwano Ttumbi sente lava ejja luvannyuma. Watugambye omuntu akubira essimu before we went for a break. Omuntu oyo aba talina byakukola aba talina budde. Nedda si nti kibi omwagalwa okukubira essimu 4 times a day. 4 times a day. My God. I'm checking on you honey. Kirowoozeeko kanjogere ku bannyinaze abali ebweru bakola ssaawa bakuba n'abali ebuwarabu bajjaga nti munaye babosi baffe batukyunga twogera ku bali mawanga aga Bulaaya America gigatteko ne Canada gigatteko. Akola ssaawa abantu abo babeera
Kati gwe omukubira simu ya darling, how are you? I miss you. I miss. Oh. Communication is a key. Oh, thank you. I miss you too, my darling. I'm still at work. Can I get back to you later? But I want to talk to you. I love you, honey. Love you, yavaawo, baby. Era omuntu yenna bw'otuukanga akaseera nga bawakubira. N'ogira. Hello? Hello? Sorry, mbadde nkyaliko ku mulimu kati ngenda kuddira. Gwe noga nti nze njagala kwogera naawe kyokka tompa budde. Tomuvumanga ajjako essimu, just takutegeera. Mute? Nedda ajjako essimu ogiteekawo takutegeera. Bw'anaategeera embeera zo azimanye. Bw'anaaba tasobola kugumira ekyo ky'oli agende. How can we make our partners happy? Mwene embeera tetulimu because buli omu kati anoonya ssente. Yeah. Nate nga n'abaagala baffe tubeetaaga. You want to hear them on phone, you want to go out with them, you want to have moments of love. Naye ate ng'ekyennaku ensi etuvuga speed buli omu anoonya kubeerawo. Kutegeeragana. Tutegeeraganya omubiri gubanja. Yes, kyekisookera ddala ke katuzzayo nti omwami waabulirwa obudde naawe time etuuka nga oli ki? Oli busy. Mugenda okuhavinga sex nga buli omu abadde amumisinga. Tolowooza nti abantu ababira tebamisinga sex naye obudde bwa sex bwe butakola ki? Bwe butaliiwo. Sex mwagala nange naye obudde bwa sex bwe sikola ki? Bwe sirina. Naawe omwagala naye bw'otayina tulina Sunday. Lwe tugifunye. Buli omu yeesunga munne. Ontegeera. Kubanga tulina Sunday. Let me give you an example. Ngenze kutimba. Olina gy'olaze. Lwe munaafuna obudde buli omu ajja kuba yeesunga munne. Apart from sex. Mu kiri kyogera nti simanya how to make your partner happy. Mwene embeera gye tulimu nti yakunoonya ssente. Yes. Ongamba oli busy. Onoonya ssente. Make your partner okufiiringa obwa busy bwo. Atya. Every time wakubira I'll call you back ne kuboda. Si kyekyo okubufiiringa. Omukyala oli busy. Era ssente ozikola. Naye ndaga ku makungula ga ssente ezo ezikubuzizza obuvunaanyizibwa w'ewaka. Omwami oli busy. Ssente ozikola. Omukyala akugumidde. Mulage ku makungula ga ssente ezo ezikubuzizza obudde bwe. Mukyala tubyetaaga. Tuzimbe eno kalina. Olaba otya. Kuba kati mbadde ndi mu kubalamu nti bwe tugisitula ne tuka ku maliro g'okusatu. Eri nga tuva okitegeera. Atandika okulaba nti omwami wange weera ali busy. Naye waliwo abantu abali busy naye nga n'obwa busy bwe tobulaba. Ali busy takuwa budde kyokka nga newaka obuyambi tebukola ki? Tebutuuka. Ne wabawo omusajja kituufu ng'ali busy naye nga n'ebyakola obirabe bimufudde busy. Abaana abatadde mu masomero amalungi, abajja mu masomero ag'ekyalo, mwalinga mu kayumba, muzimbye ennyumba etegerekeka, akugulidde emmotoka. Then he must be busy. Yes. Ate naawe omutegeere. Naye kati kambuuze bino ebintu bino assets zetutunuulira ennyo of course zetwagala. Bireeta essanyu mu bulamu bwaffe ng'abaagalana nti if he buys me a Porsche car, I'll be happy and satisfied. Bw'onaagifiiringa n'omanya gy'agijje. Era gwe bw'onaakiyingizamu nti nze njagala sex saagala Porsche car. Era tojja kuba happy. Takugulidde emmotoka kuziba. Naye akugabanyiza ku makungula gammwe. Tazimbye ennyumba kubuzaabuza kuteekwa omwo. Akugabanyiza ku makungula gammwe. Naye omuntu bw'abanga gw'ogamba nti nze njagala sex, well, saafumbirwa nnyumba nafumbirwa muntu tukikkiriza. Naye n'ennyumba oba n'omuntu gwafumbirwa gw'oyagala okubeerako awo nga mmwe babagoba mu nnyumba musiiba njala temulina kaakulya abaana babatunuulidde mwekyammwe kwegadanga. Love. I'm always around, honey. Ninga tumina kimukulaakulana. Atuuka n'akutama. Tojja kulaba bwa bize bwa mukazi wo nga naawe oli bize. Tojja kulaba bwa bize bwa mukyala wo bwa mwami wo oba mukyala wo nga nammwe muli bize. Kitegeeza gwe omwami omukazi ono mumekinga nnyo naye abeere bize. Wadde omuwa buli kimu. Bw'otamumekinga kuba bize agenda kwenda. Ajja kuba nnyo idol. Atuuka okwenda. Naye muteerewo ekintu ekyo. Oyo muwe ekyo. Nedda egijja eyo giteeke wali. Ajja kutuuka nga akaseera okooye naye akooye. Nga mugenda kwebaka just. Namukooye. Naye jjukira bw'okomawo okooye, oli stressed, ye tali stressed, akyali fresh,
nga bwe wamulese bw'ali ekyamaanyi kye yakoze okuvayo kunaabako kusaawa musanvu ogw'emisana yabadde amaze okwesiiga wanja. Wanja tebamuteeka ku mumwa. Wanja ebimu byebyo. Okitegeera. Ofunye omulenzi oba omusajja tali bize takola gw'oli bize okola wano ne wali ye ekyamaanyi kyakola akazi kange nafuna. Omanyi nti abavubuka bangi abatalina ssente ekyamaanyi kye bakola gula mirondo ne bagusibako nga bagula nakulonda balya mulondo okuva ku makya paka mbu neeteekateeka kyekyobugaga nti abakazi kibatwala ku bavubuka ajja kwagalawo katini omuvubuka just kumalira buzibu weewalanga nnyo okuba n'omwagalwa ogweyita omwagalwa naye nga ye akwagala kimu kumumalira kizibu takufiiringa kumumalira kizibu era kukusa naye wakyaliwo feelings mweno ngiyite embeera yekyekiriwo mweno generation ey'okunoonya ssente okuyiba wano ne wali do we even still have feelings for our lovers bwegana neno owulya olutuko nga lukumeze nakukwatako n'owulya nga wenna omeltinze tebiriiwo musajja omusanga omunyumiza kino alowooza beetagawo miliyoni 2 wali bwe kiri byakendera gemazima either bintu biri bibiri oweyagala omukwano ogw'ekimemete mwesonyiwe ssente tetusobola zeesonyiwa bw'oba mwagala ssente n'enkulaakulana mwesonyiwa omukwano ogw'ekimemete gemazima omukwano tugenda kugubezaawo tutya nga ne ssente weeziri tebitera ate kuba tugamba tukole ssente ekimu kitta kinakyo omukwano gulimu ebintu bingi omukwano gulimu kati nakuddizaayo example ey'omwana eyali wano okumala emyaka 10 wakati mu mukwano mungi yazaala abaana bano naye nga n'ekyokulya kibabula nga bali muzigo amaze emyaka 2 tamanyi kiyitibwa mukwano omwana yamukyusiza essomero amuzimbidde n'ennyumba agende naki agende ne ssente sibwe Wow, tubebaza mwenna ababaddeko abaliko of course tubebaza nti mukola omulimu gwa ttendo okuba nti you subscribe ne mu following a share no anza Sharon Mirembe ntimba emikolo abagala okusoma ddiko mwenna mbaniza asangibwa olubaga ngaya mukagulu ku church junction yawo kalina bagita 4 plaza wensangibwa netaaze namba y'essimu 0700 38 17 640 700 38 17 nkaga nyambaniriza mujje tukole ssente n'omukwano tujja gwiya mukwano mu Ttumbi tujja kweza mpola love eberewo ne ssente nga bweziri mugendo genda out you can handle the bills buli kimu you can handle the bills musobola okunywa omwenge gw'omwagala naye gwe nga mugenzeeko out musula ku kitanda ky'etaano aga tugende mu part of Africa love enyumira mu masuuka ameeru love enyumira mu ppira ezigonda tugagule tugateeke ewaka kale ameeru ekyo kyennyini love enyumira ku kitanda ekigazi ng'omusuula eri n'omukomyawo eno do we have those moments now that we are busy zibaawo kasamba nga mwetegeera ne mugenda mu northern western eastern southern west northern njogera ku northern z'ebitanda northern western eastern southern bale majogera ko nti tugenda ku retreat mugenda ke kalangala ne mugenda ke Dubai abadde stressed for 3 months but stressed for 4 months I need to take my hubby out tugendeko nga sente mwazikola I know tukole sente love ejja tusangayo ejja kujja ate love y'ekigagga enyuma mugitegeera teba yakatinko njakanyo love eyo enyuma n'okwata ku mukono n'onkisingako mulujjudde ebyo nekati mugenda ku mafuta ne muri mu kunywa mafuta no mwekisinga ate ekyo kiba kisute biri mu firimu mbadde manyi ebyo mwagala munna tebasire queen tobamanyi badda ne mu round about wakati awo ne basiba emmotoka y'okunyegira mwana we those are memories those are memories we need to create in love kiss her anywhere make love to her anywhere skabo lete cabbage yangu wano we mulka ne muzisibaye mabadde muvuga mutwise round about wow those are the memories that keep love going thank you eyo yebadde program Lugonvu's Show Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show genda ke Bulaya Latin America ne